Kakalamu okujjako nga omuntu yenna agamba nti Bobi Wine teyandivudde mu Uganda. One, osobola okuba toyagala nkyukakyuka. Mbuulirayo omuntu ataddukangako ng'alwanyisa gavumenti. Gavumenti eri serious. Kakalamu bonna ba Simon Muyanga Lutaaya bagamba Bobi Wine sigala wa Uganda. Nayanga bo veyo jowe kukumi. Uliriza Muyanga Lutaaya lwaki tayogera nti Bobi Wine waliwo omusango gwafulumye nga bamuvunaana. Kakalamu ngenda kugamba tewaliwo musirikale yenna alwana takola gubata training nga kyebayita retreat. Mandela yaddukako South Africa niyekweka. Okiwulira Bambeki Bazuma bonna bavanga Mozambique bavanga Zimbabwe okulwana Mutoto Wesigire kyekyali ekibinja nno ekyamagye Mutoto Wesigire nga waliwo ANC nekiri kya Mundu Abazuma be bakirimu nenga bonna badduka South Africa. Kankule Kakalamu Besigye omusiru nga Muyanga Lutaaya nga basajja basomera ki? Muyanga Lutaaya ali FDC. Muyanga Lutaaya tubuulire Besigye we yadduka lwaki tewajja n'ogamba emyaka gy'omaze mu struggle Besigye agisuddewo. Omanye emyaka Besigye gy'amala mu South Africa oyo musiru Muyanga Lutaaya bebe abantu bavumiza n'abasoga. Muyanga Lutaaya bavumisa abasoga nti basiru. Muyanga Lutaaya sirika abadde mu FDC emyaka gyonna. Besigye naddukira mu Gomesi South Africa. How many years? Almost 4 years. Besigye ngali mu South Africa. Omusiru Muyanga Lutaaya lwaki teyagamba Besigye bannange emyaka gye mmaze Besigye yakankora kale mbivuddemu. They want to make Basoga to look stupid. Such people. Lwaki teyakyogera? Muyanga Lutaaya wa nuupu? Kati kachibwesi Muyanga Lutaaya kola Bobi Wine byabadde akola. Gofuuke ekyo. Gofuuke. Mbadde mbasaba temubalaata if there was kubalaata. Pakati omusajja oyo ali sensitive. Omusajja gwe tuliko kati kankubuulire ebyaddala nze manya abantu abo balina abasecurity boogera nabo. Baganda bange njagala mubuuze ku basirikale be mumanyi. Who could survive mu Uganda ku security Museveni gy'alina n'aba border? Nobeera mu Uganda n'otuuka n'ogifuluma n'ogamba ngenda kudda nga tolina ba informant. Kakalamu bana abantu boogerera mu bantu abasiru. Museveni yadduka mu Uganda. Ebyali mu kugetambu yagende Mozambique yali yadduse. N'asanga Mozambique nga bali mu kulwana. Naye yali yadduse. Museveni yadduka ku Gwamini, Museveni nadduka ku Gwobote. Museveni naddusa famire ye Sudeni. Era fa basoma sowing the mustard seed akasooka akatali kano Museveni ke yakwata mu manya amanyidde okukwata mu bintu n'akatabo ke yasooka okuwandika yabikyusa. Museveni agamba lwe yamala emyaka 3 nga tala family ye n'agenda Sweden ng'akuzizza ekirevu n'akonkona ku mulyango Natasha n'aggulawo. Kitegeze kyekirevu kize kyegoberera. Kyegoberera. Kyobola batya Bobi Wine nga alina ekirevu. Ebyuma byonna ebisikani nga bimanyi Bobi Wine atalina kirevu. Kakati alina ekirevu tebamulaba. Google teraba Bobi Wine alina ekirevu. You are watching the Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu 2-3 wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akawunti yo tezeeyongerako. Toli wekka, bangi kuffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osubwa
Diaspora tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno system gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu, nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku ssimu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Atakulaba yakugaya. Omanyi kye bagamba nti mu ntandikwa olaba ebintu. Eyo mboozi togirina. Mu ntandikwa olaba ebintu nga twalaba ebintu. Mukoddomi wange yawuliranga oluyimba olwo nga bwe ngenda mu holiday wa nga bamuvuga lwateka naye nga omusajja ono oluyimba talukoowa. Bwe natandika odduwulira meaning etandikiraawo mu ntandikwa olaba akatatenze okutuuka we tuli awo wali okubuulirira nti kulwanyisa nsi gattamu obugumiikiriza. Okulwanyisa ensi like to struggle lwanyisa ensi teekamu obugumiikiriza n'okwesiga Katonda. Kati bali abakulaba ng'owangudde bo bagamba nti abo bakakalamu munnange balina kye baali balabye balirake. Kati Kakalamu gino emyaka 5 kati Ebulaaya mu myaka 5 mulina okufunira empapula, mulina okusomera, mulina okwezuula kyonna in 5 okufuniramu bw'obeera address address anti kati gw'osula ku church bwe batugamba olaba ebyo bira entandikwa olaba ebintu lwe luyimba mu ntandikwa olaba ebintu. Kakalamu olaba omuntu asobola okutula. Nze nalaba omusajja ava Masaka ng'atula ne kasikulu watula era aba ne kagiraasi ke bw'abanywa walagi ngala kya bbeeyi. Tolina soda wange. Kati leero tewanzijukiza kati ndi ku kyayinzi. Naye omusajja oli olwala nonzijukiza. Omusajja oli yayogera ng'ali serious walayi ng'osobola ogamba asiba Canada. Yali omusajja omunene oyo bannange yayogera Kakalamu natunda bwenyi. Ngenda okumunoonyerezaako nga ne ku kisaawe entebe tatuukangako. Waliwo ne yajja n'olukalala bano babaleeta tebasukka mmande. Kati oyo tebasukka mmande yatugamba yagamba nti yayogedde ne gavumenti ya Canada. Calvin yagamba tetusukka mmande tukomawo. Calvin naye nga neyakola wano Chovola omusajja Kafero yagamba feze nyimba nzo nsanga era banayinze kambabuli nzo nsanga ku ngompulize ze nyimba the message motivation bakuba na beta motivation speaker ababibe Uganda kakati neze nyimba abasajja bayina buli kimu bayina obunabbi bwa Katonda nti tosola kukeera no wandika luyimba ngoluyimba lumu lusobola okubuulira abantu miliyoni simanyi buli mwaka ko luyimba lwa Kafero gwe tuulaba otoluwuliriza omwezi nga gugwako ojja kulaba nga asinga n'essengaawo. Naye so twebaza Mukama Kakalamu wetutuuse tetunnaba kutuuka. Nina oluyimba nali nkyayimba oluyimba baligamba mbu tusingako tetunnatuuka balita tusingako bwe twali lwino lwali ku benzi ng'otudde ku benzi. Soko olabaawo batuli live bulungi so tuli kwetuli bulungi bade nnonye kagundi kagulu mayi twagenda waliwo abatuvuma nti no tuli baavo manyi neyanguza gundi emmotoka bomuyimbi J10 Benz nga sinazimba nakuzimba nno Benz gye yali emabega nyini gyolaba. Tuyise mu bintu naye ssebo kaye ebyaddala nja kugambya ekintu kimu onkuzizza nno nange ssebo tutambudde mu lugendo oluyitirivu. Tutambudde anti Kakalamu ngamba nnyo abantu Kakalamu kati olaba tetugenda kufuna mikwano mipya. Tulina kunyweza gye tulina mwenyigira ne muddawo ne mutereera. Kati abantu tebakimanyi kuba Kakalamu kati gy'ogenda osobola okufuna abavubuka oba abasajja ne bafuuka mikwano gyo ku 10 b'ofunye
abalaba bajja kubanga kikyoli abamu basobola obutagattako kituufu kati olina kubanga weegendereza how you do your stuff okitegera ekintu ekyo kati nze buli wenvuga bwenti nga sivugisa GPS kutuuka wooli ntunia bwenti neŋŋamba wow kino nakikolangira nga nvuga nzija gyewali osula nga sibuuze wa mwami Kayirye wa nakati niwe siteekamu GPS netambula mpola nga nzija neŋŋamba okay so kino bantu bangi nnyo bakimiisenga but they can't meet they can't nga bwe bali wano abamu nga bali mu bitundu ebimu nga muganda wange bintu si byangu lero badde nakyali wange gwenjogera naye ali mu Kaligare eyo ngamba brother ntunula side ne side abantu benda bako bali Eritrea Ethiopia culture different culture waliwo muntu gwenjogera naye katufaanagana kino sigamba mbusikola sigamba nti siyingiza sigamba nti sifuna sente but kino kintu kyalinga sisuubira nti kyenjagala kati nga Kakalamu kankubuulire nze nyina abantu benatuukamu wano nga batugamba ebitundu ebyo gye bali ngera batulaga nnyo nga bakola ssente yesebo kati Kakalamu ngenda kugamba omanyi lwaki by migrant babeera nnyo mu townships mu towns butafuna mental breakdown nti Kakalamu ze kyangu okubeera ewaffe empigi eri empambire naye tosuubira mu Somali kujja mu Uganda nga adduse oba mu Sudan ajja empigi eri ku lusozi abeereyo Dirwa nasanga omusudani munne aina kubaira mu Kampala mu Kisenyi bwayiise arabe ku basudani banne sebyangu yebanga treatment era nze njagala nnyo omuntu okuva wano for example mutu ave mbitundu nga bino bwaba akusomanga amaze ngamaze okufuna empapula osegera ngamaze sotolinga mbwati kati vo wano gende simanyi Vancouver Vancouver genda senti simanye Prince Island go gendeyo mukuru Henry jali go manyine ngotandika butandisi ofuna akasana mwezi nga gumo mwaka go manje kitegeeza ngoliye ka Highland etoke lina kutuka kodi ata osivaawo kati gwe Kakalamu omuntu nti oguma n'ogamba kambeereko wano for this for that waliwo omuntu omugwe nagamba nga ina abaana bana nemugafuna travel document you need abaana bajja bapakira ojjo basinkaneke Nairobi ekyo kijja kuzaamu amaanyi okomewo wano ekunaba kuzimba bizimbi simanya kukola ku site ojja kukolako nti wa wisdom nze myaka gimala kuggwako konze oke kale singa wenkulaba kati ali mu kupapala nanga kale kayi singa nakola kiwaŋŋamba bano abantu abamu Kakalamu boolaba wano abaludde wano nga tebaatambulako gwe takubuulira nti ayeebakira ku kikopo kya Kyanjaga abalala beegatta buli lunaku gwe teweegatta I know ate okonye ensonga enkulu oli agamba kuminkiriza emyaka 5 ayina gwe yeegatta naye emirundi ng'eno ate gw'omalizanga akugamba abakazi bawandu toweesembereza bagenda kwononera obulamu bwewetolamu bwoti nogendako auto omusanga akutte kyenkunnyonnyodde kati gwe tosobola kweteeka kati nyina mukwano gwange Penge ne MC mbatumiddeko bannaye gwe tonnaba kuyimirirako tomanyi naye bakwana muzungu bazadde mu bazungu gwomanyi okweyagala abaana kwe baliko n'omusanga nga taddanga Uganda myaka 10 kati bwava wano wagendako ebungereza bwaddako abazungu banjawulo abazungu waliwo abazungu abamu nga tebalina libido kanti Kakalamu asobola okuteeka ku kalenda n'abamu nga libido yaabwe eri waggulu oyinza nina mukwano gwange yamugwamu nga yamuteeka ku kalenda mu mwaka eddakiika 3 omulundi ogwo anti kakati era sebo ateekako ne alamu dakiika 3 tandika chuku atako bakoze kaki yangaba zibaze wezikonokereza wetule kale tunaddamu kaya yangaba
kiri kyendiko sikirabanga muganda wange era yalizootinga mu kukola ennyo jukira ku ssaawa 9 awo omusajja ebintu bitabuka 9:11 kati zo zaazuukuka n'agenda n'akolakola hard work hard job n'asandika okuyiikuula n'akola ebintu yejjeko anti kakati kakalaamu oyo asobola obutakubuulirira nga lwaki oli awo bafumbo kyenkunnyonnyodde nti alina kyamwagalako gwe toli kyevula kati kakalaamu waliwo ebintu ebimu nze nina omwami omulooya yaŋŋamba wisdom nkusabira ekintu oleme kufuna mpapula ku bantu abo kati nze naye sikitegeera namala yaŋŋamba kaye tolaba ebyo ebya politics byolimu byoyogera ojja kutuuka okutunze mu kamera nga tolina kigambo anti lwoba ogenda bwotosinkana kakalaamu lwagamba akubire oluwa ntulwa ne kakalaamu linnya jangu mami agambye osobola okumamiza kakalaamu osobola okumamiza kati gwe kakalaamu fe lwakubanga twali mugundi bw'otunula bwoti yali oluyimba kati lwakafeero when you sit and you count God's blessing one by one ojja kwewuunya kakati kakalaamu tannamanya omuntu n'oba ku bunkenke kati kakalaamu omanyi kye bayita okuba ku bunkenke paka katabu kati okay omukeera otya n'omugamba ngenda kulaba ku Vienna Viera anti obadde nawo akubuuza ng'omulabira kita tali okay kakalaamu so nenga bwe tuli kakalaamu Katonda atuwadde ekisa kwanirizaako nnyo amiina olwaleero njagala sheenu gwagenda jinvugira ngera bulijjo naye olwaleero officially jajje kukwasa bayira bane kano kankayiseemu mwenna abantu nfunye abantu abamu kwaba batiisa amwe abaagala okugenda ke South Africa Tanzania Nairobi Munnayuganda oba ogenda obutafuna bizibu ekisooka ennyonyi etagenda kusumba Ethiopian Air evan paka Ethiopia netuuka Nairobi family n'ogiraba with experience ensi ziri endala nze manyi bye mbagamba ebimu nze mbiseemu ennyonyi ziri endala kuba oba obuukinga bo tebakufaako omala tutuuka ku kisaawe ng'ova wano ku kisaawe bwe ennyonyi endala ezisinga ziyita Europe olina okuba ne transit visa oba togirina eyo tiketi eba efudde nkiddamu bannayuganda ng'oli wano Canada bw'oba ofuna nnyonyi Ethiopian Air yennyonyi ekeereega straight paka mu Africa neva Africa mu Ethiopia negende Nairobi bw'oba gy'ogenda okukoma kati era gye bakoma because awo n'opanga ne bakuleetera famire yo balabalamu jjajjawo girlfriend na bitya balinyise towepanka balinye basi bajja kutuuka basi gye ziri oba tomanyi basi ziringa ennyonyi gye ziri right now kati waliwo basi bagita bebeto eyina ne first class mu yo bajja girinnya bajja kutuuka bulungi zino sente zo balinyisa ennyonyi ziri emu birala actually balambuzeemu ekikututte mu Africa yekkola bw'oba oyinayo omukazi teweeteekako ku bifo byakulambula ekikututte kumala bbanga ddene mu kisenge na mukazi wo si kumala wabweru togenda kulambula Nairobi olambula biki mukazi wazze making sure pangisa Airbnb nga ya bisenge bibiri nti abazze okula basula mu kisenge kiri n'omwana wo gwe ekikyo mubeerewo ne mukazi wo bw'oba tolina maanyi nga omira ku Panado eyo nana wabiyitamu anze niwo babuulirira obayirira mukwano gwange wano ali wano naye yali ambuuzaako bamuyita Dorothy olabika omumanyi omumanyi eyategeka ekivulu kya oli omuwala omweru yakubuuzizaako weekend eno n'agamba atya ng'akubuuzaako obuuza gyendi muga gyendi nti abairu bangi oyo yategeka kivulu kya babiri abali babiri ane kati wano ojjukira abantu abamu bali mu groups ez'enjawulo ne mulengera mumanyi naye ate akumanyi
Yangamba yaneyanjirira. Okay. Yaneyanjirira amanyi yangamba amanyi gundi yanzalira omwana wange konze so nemugamba no problem. They're doing good. Muna teweteka nkubana bawala nga bali Bulaya. Gwe wotekeramu amaanyi ye kimwangwira. Azine waba talina kyakoze nti abantu bamutunene ne bamukwatibwa ekisa. Kati gwe tekikwenyisa nti abaana bakola show y'ababiri nga ntulina aba promoter abategesi. Ate yali nnungi. Ate neba nnungi. Era nze mbagamba olulala bafune ekifo ekigazi nga kiri kye bateeka mu King Saha. Parking nene piki. Gundi yalina wano ku Sackville. Juli Mutesasira. Nabadde naye nakutumira. Bambi. Alina wano ku Sackville bagita batatuba. Omu ku bantu abali bankoledde ssente mu music ye Mutesa. Kati ajja tugumiikiriza ye Juli Jean gwe bayitanga Juli Mutesasira. Era muyimbi nze gwe nalaba. Of course babiri is uncomparable. Kuba babiri osobola n'omuleetera ssente ng'akimanyi ofunye kale n'akuwa. Ye babiri I don't know simutegeera babiri. Babiri ye muntu gwe sitategeera nka atalina maddu ku ssente. Yo babiri. Kati ate Juli Mutesasira. Ye muntu ategeera business. Ffe twafuna gwana abayimbi ba gospel nga bazibu. Naye Juli Mutesasira muntu era muze mwagaliza mukisa n'ekirala bwe yakubira music yategeera omanyize bangoba mu radio z'abalokole anti nze naleeta akavuyo bonna okuvaako mu church okuyimbirako wabwere. Ne mugamba Juli music wo waliwo abantu nga si balokole bamwetaaga. And she made it. And teriyo muntu kube bayita bamanyi kuyimba wano nga Juli talimu. Aba abakazi bakuttira mu miguwa. Kati olabo babiri walaba engeri gyayimba n'ateeka eddoboozi waggulu bitya oyo babiri ne wamala emyaka 5 nga tayimba ojja n'akuttira bano abayimbi ba Uganda bayimbira ku Sydney kati Omutesasira nabadde ne conversation nnungi jjo njagiraba nabingi nayogerako n'ebimu ku ebyo bye mbadde mutiisa okwogerako bambi nabyogera nina giraba yabyogedde era nsuubira tujja biteekayo tulabe nabadde naye nankyazaako neewuwe ludda wayangamba ali wala ebizibu nga binajja yampereza address nobula nga twali tulina kukwatagana leero naye nabeera confused naye nabeera ewaka ng'amanyi olwo yaŋŋamba ate bwe lwabadde olw'ejjo kati ejjo mba mmalirizzaawo ndi waka ngenda olaba nkubira essimu ndi mu kolo zange zino eza bizinesi nga nkubira essimu ngamba obuze koze ate ntya waŋŋamba zino ennaku z'omwezi nagamba banange nakolinze ofu nga manyi leero lwe lunaku munange nga mugamba naye kandabe address wano nga nsula mu address papa ngamba eddakiika 38 kiryoke kanzijje nga neeteeka mu ddini kumbe ntaddemu address ya Kipling. Kati nga waliwo address yemu ngeri mu USA ng'endala eri Hamilton. Kati ng'eri Hamilton yeyiye. Kati ate okuva we navudde Mwachi bagamba ati nagenze kanteeke muteeka mudabe za US ezijja kati endala ya Hamilton nga waliwo essaawa emne dakiika 2 kati ate nenvaawo nenvuga neŋŋenda natusendoza sawa nga 2 nga mutufu nagambi naye natuse wantu netuka naye Canada lide ebintu natuse wantu nenda byedala ekibiri ekiwedde emirimu ngamba naye sirinda ku sibaba nyigidde USA kakalamu oli bulo okuyingira mu America oli kankana otuukayo munda bakola setting olabira ddala muyingire wantu ngolaba bakola akafu kaabwe ne bakakuŋŋanya nga kali Mutesa asira agamba ejasoro kuliza abaana era bambi bali wamu and they are very oli omulenzi agenda graduating mu June I think nja kukola interview yabwe nga graduating akoze no wakamiliyoni agenda graduating at the same month wow omwana yeah so bwe bityo webiri
Mutesa Asira naye tumwagaliza ekivulu kye bana ekya Mutesa kiriwo nga mwenda May Sackville bana tugende tuwagire Mutesa Asira okuyingira $10 then ne $6 table mbadde mbasaba jangu osanyuke nga wasanyuka waliwo abayimbi bojja okuwulira n'ogamba bannange kati nina abantu benagamba King Saha ngadde ne mugamba jangu olabe King Saha agenda kuyimba olabe nga sente zo ziweddeyo era twafuluma nga waika yewayogedde actually kiringa ne Palasera bwe yajja bwe byali nti waliwo abayimbi nga kwegamba gwagamba abantu gwe jangu olabe King Saha ali mulwadde ne yayimba kagamba noga kati sikyalina kyenjagala ziweddeyo ng'akuba ennyimba nga zikyaliyo omusajja akyalina ennyimba ng'oba mmeka naye nga buli lwaleeta abantu tuwadde tulwerabidde oba Saha Kolo yajja aliko ki wajja twogera bulungi tugenda kola interview bwemaliriza okuyimba nga mpaka twogera kamala okuwumulamuko tuzukuke tukole konzaya oba bino ebya Eddie yawe bino byebyamala ya Eddie yawe luvannyuma ndowooza naye osalanga ono ayinza okungattagatta nankole jjukira ebiseera ebyo yavaayo e Uganda nga luno olutalo lw'omwana lw'abawala nga lugenze lukyaka munnange tetakola interview n'agenda naye namusaalirwa nnyo omusaali naye kyemmanyi yali mugonvu yajja mulwadde era nze namawunya okumala sheeyo gwe kyolina omumanyi yali mulwadde ayaya yalinnya bwati ate gwe malaria ako kaluma gwe wano wana nti bayinza obutabitegeera na bulungi ate nze ne mugamba lwaki bannaye abayimbi obanga ova e Uganda sooka weekebeze malaria ne typhoid nga tonalinnya nnyonyi tutambula ne Panado wano biralamu waliwo obulwadde lwadde ebyo bibatategeera nze omwana yagamba wano okuba wano tebasaze woowe oyinza okubagamba nkumunye bamuyita batya oyo bamuyita enziku ne bakwata katata mutuli ne bakasalako bakategeera bulungi babitegeera olyoka okiwulira kaakati ssebo sho yiyo tutandikira ku mukulu eyavuddeyo e Uganda tetumanyi wawa kituufu kati waali mu kaseera kano n'abasirikale be bali bamuwa be bakwata so literally njagala shene etambulire ku musajja gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu ku kyaliko ku ssaawa zino tetujja kwawukana nnyo ne ku byewawuliddeko ku basirikale abamukuuma nti bakwatibwa ababiri abamu ne badismissingibwa ate ababiri ne bakwatibwa ne bateekebwa mu kome right now so njagala twetoololera awo the way you feel okubeera nga yavudde mu ggwanga do you support it or not if not kiki kyolowooza kiyandibadde Kakaramu okujjako nga omuntu yenna agamba nti Bobi Wine teyandivudde mu Uganda one osobola okuba toyagala nkyukakyuka mbuulirayo omuntu ataddukangako ng'alwanyisa gavumenti gavumenti eri serious Mandela yadduka yajjako ne one Mandela actually Museveni okulaba nga South Africa ekyatuwa ekitiibwa bano bonna bambeke nti baddukirako wano naye okitegeera baddukira nno wano mu gyansanvu nga n'amini akyaliwo gyakinaana nga waliwo olutalo ne bajja wano wane Canada oba no I mean e Uganda si ate mbadde mbitabudde bakugamba abantu ne lwaki mutusonkereza nnyo ebintu bye Uganda ozowulira omusajja ali Canada naye obwongo buli waka temujja tujjako bwannayuganda muba musaaga temusobola wano ndiwo bwomu bazadde na buli kimu property ezisinga ziri Uganda mwagala kubba bintu byange mwagala tukubba bya bugagga byaffe olwokuba mutujjako bannayuganda mubadde kimu kati omuntu yenna agamba nti bw'oba olwanyisa because kati kankubuulire Kakaramu Bobi Wine ye mukulembeze yekka yekka bukyalubanga lwa Mindi mubalwanyisiza Museveni amukutte akalenge kati kankubuulire jawo matamabuuku naawe tuleeta bintu biri serious oleeta Sebaggala yawasanga buli lunaku Sebaggala Museveni yamukola akantu
nzo mayinti nyina mikwano gyange gyafa kulwa Sebagala nga bamukomyawo Museveni n'ayita Sebagala ali Museveni kasita kuyita mu State House zonna kamera ziba zikwata omanyi lwaki najja nengamba abantu nti naliko mu State House si mulundi gumu sebiri twasulako ne n'obo barwagadde abo kubanga saagala baleete bu video ate babulina kwe babuyina baka wa Bebe Cool nga gakakati gwe kayenna kugamba Bebe Cool si asobola okukola ekyo kamiliyoni nze baka wa Bebe Cool naga kakati kayenna gamba oli ne kadingo kakati eno video egamba ki kati eno gigamba ko kijango nyonyere gwanga osegedde nze nenvaayo nengamba ate ne periodi osegedde Kakalamu iye kya State House nkiretedde ki lwaki nkireze Sebagala bamuyita ne bamugamba omanyi kaka Museveni mugezi Kakalamu mu bintu bino ku bantu abasiru kyenjogedde tokitegedde ongambe Museveni mugezi nnyo ku bantu abasiru settlement ne tugambye fena tubeera abasiru kubanga atukala kaseni akaana ekyo kirala awo tebabawo mugezi awo Museveni nze ndi serious si atufugize yekka omuntu aleetedde eggwanga eryo dikonde esinga buli omu okuwulira n'okukakkana ye Salim Saleh yasooka n'akwata kingdom zonna bwati nkubuuli ebyaddala oli wa malala Salim Saleh ali down on us yakonde esinga n'aba si wa malala nnyo mama kwa bagamba si malala yajja talimba nnyo akufera Kakalamu tomanyi Saleh va ku ebyo by'okufera tebifuga Salim Saleh akutte buli muntu yenna alina obuyinza ezo kingdom simanya ezo faction biki oyo n'abasinga nti asobola n'ofuukamira ali n'amugamba tugenda kukola kino that's Salim Saleh nawe otegedde ekyo kati n'amanya kati ebyolaba ebyo ebyokugenda mu mambuka abo basajja bakkaka si bakuba na basi yita asobola okumalayo emyaka 5 eyo nga naye ali buli lunaku ayita abakyoli nga abawuddemu naye nga buli omu amuyita buli osegera n'amaliza nga oli amugulidde akalo oli amuwadde faamu y'obunyonyi oli amuwaddeyeeko ku 2 ye nga yakipulani nga kyova olaba alina budget eya wealth creation yakugaba bugabi nga kibagaggawaza naye nga mwena muga kasita nyina email ya Saleh naye gwe gimanya email namunkekeera omusajja agibikula email eri awo agabeegi yamakulu nnyo yagibikulako lumu nga tutudde bwesi naye ng'omanyi kyakola ali bwati ng'alina email nga za abantu babiri zanoonyamu ng'ali bwati zonna naziyitako nga ziringa 100 kati ye n'amanya leero lufu bonna bandise basiru n'agira delete zonna naziyiwa ate nkulimba eki n'alinda enkya buli omu amuweeyo email ziyiika okufa n'ayikola bwati delete kati Saleh tebamukubira simu balina muweza email era atunamu akola bwati kati ono Kakalamu tamumanyi ono nali muzemu ono yani naga ono okwatibwa chance n'agigwako bwanaga kati kansome kuzabasiro n'agamba ki tasobola kusoma lupapula lulamba no line 2 n'akola bwati Katonda akuyamba n'agira nagayuka ne kali akadelisi kasinga okukola ennyo delete kyenkugambye nti Museveni mugezi nnyo mu basiru kyekino nti asooka n'akutunulira bwati because kati kankubule Kakalamu fena twakula tumanyi twakulidde e Kampala nti nsibambi musajja mugezi neze mune sijja kulimba sibambi mutegedde wano nze namutegera mu byattaka bw'oba wali oguzeeko ku poloti mu Kampala Central nsibambi oba nnyoko ng'agirina wateekeddwa okuba ng'omumanyi nsibambi kati nsibambi nga nze manyi musajja mugezi naye kati kankubule Kakalamu Museveni mugezi mu bantu abasiru kati nsibambi gwe mmanyi nti mugezi omaze okugwa akalulu ogyeeko abantu emiti amasanyalaze nomwana ogamba ofuuse bwenaalemu ekibuzo kiri nti kikyogenda okwongera ku Museveni wano amaze okukwokesa nti ogyeyo emiti mu bantu tebakyakwagala obavumyevumye nomwana ogamba nti ofuuse bwenaalemu otegera kyemugamba yes sir nti Museveni mugezi nnyo mu bantu abasiru
kakala mutegere kyengamba ogenze wa Museveni Ashibaga Kato yali ku level nga tamanyi Eddie Mutwe tamanyi Lewis Lubongoya bonna abo Ashibaga Kato nga atambula ne Bob Wine atulano Ashibaga Kato wano Eddie Mutwe n'atula ku ntebe esembayo bali mu nnyonyi nno Ashibaga Kato yatula wano ye PA nogende wa Museveni anti nkugamba kyovula buli awana Museveni nti mugezi nnyo mu basiru n'atula wali nga gwoze badde PA wa Bobi otambula naye ku nnyonyi South Africa luddawa mulya ku kimu yatugambye yabadde ne Faruku n'abanani wotuuka mu maaso ga Museveni ngenda musaba bino nentuuka wali ebigambo ne bibula mugezi kati Ashibaga Kato kuba musuru yafuula Museveni omugezi Museveni twaliko lumu kusaasira yayita twagenda nze ba Red and Weasel sebata bikoze bitya Museveni n'atandika emboozi ez'ekifere omanyi we twalwanya mu NASA ne tugenda Mozambique kakati ne tudda mwangu kati abatandika bati nako wat musajja ebintu byonyumya abitunyumiza dda esegeza abidingana buli ajagwa byebyo Museveni n'agamba omanyi we tunalwanira mu Angola nakunyumiza ebyalo bya Angola byotomanyi ayikola abantu bonna buli ajja bwamala obinyumya n'amala n'agamba ndi wa myaka 4 n'omuga naye olutalo lw'oyogera otegedde okuba wazaalibwa mu 1910 story yemu gyanyumya agyeditingamu katono n'aginyumiza minisita n'agyeditingamu nadda buli omu wajjira wamubeera kati radio n'akuba emmeza n'amuga muzeeyi sibu tutunyumiza mboozi zo twakimye ssente n'omuntu omulala gwe nalaba akikola yali bajjo otegedde ebyo ebiboozi bye ebyamalwa n'abinyumya agenda okubinyumya nga mwena muvuddeko osegedde kati ndowooza abinyumya wano wanyiga kuyirizize kati novaako kyovola ngaye nti mugezi nnyo mu basiru kati goyina kati wamala obinyumya n'angamba nti oyagala kino mugamba as I was saying ekyandeese wano kyekino sente kola yali lipazo naye musiru Chovola yavudde nakakadde kamu naye musiru radio yakyogera dda kakalamu lwetwadde ojjuka nakunyumiza olwa Sebata twagenda Sebata Malakabe okusaasira Malagabe mbuna atali muyimbi n'asonga kati oyo musiru Museveni tebamukomba ebyo mu bantu osegera kyengamba simanyi otandike nali nze mutabani wagu mwana nze nabuunya chovola abaganda babayo miliyoni emutambula kubanga awo Museveni ebyo byakuletedde n'olutalo lwa weekend kwa nalabika batakuviiriddeyo oli omulenzi yakuviiriddeyo ne batabuka nnyonyi bagagulu kwa walya n'okkuta kakalamu ngenda kugamba tebakulimba n'olwo njagala okibuuza omuntu yenna nze salampita Kamagu tebamagukirako okawulira aina mukwano gwe Kamagu akola ku Top Red naye nze yangamba nze wisdom tomagukirako njagala omuntu agambe nti Museveni yampa ssente oba Sale yampa ssente nze nalinga nyumirwa bunyumirwa na business zange kutambula bayambe kino bakuyambe kino mbune obogende Kongo era nze sigendangayo mbungenze wa Sale wuno ekisooka yampita kubayamba kubanyonyolako ebyo bya corporate bano Eddie Kenzo byali mu kuzungira twabi basanze blueprint gye twabateeramu Museveni is not willing kukola ekyo kyobula baagala kujja mu gundi mu corporate law bayina akantu ke baagala okujja babadde bababye no babuusiza nga omanyi corporate law lwaki ba Beyonce bafuna nnyo baye mujje oluyimba balukuba ku radio ne ku TV ezo zisasula they sum up and they pay nga Simba nalaba esasula mu UPRS nebe esasula miliyoni buli mwaka miliyoni gye bagabanya abayimbi abo simple as that world over wekiri mu Uganda bagala kajjamu nga Kagame adidde content waba TikToker monetizing nti basobola okufuna sente Museveni takirowoozaako because he wants Ugandans to be poor
kati byenebene Eddie Kenzo byali ku bya kisiru akimanyi tayagala bayimbi bagaggawale kati nzira ku kino ekyakabata ngenda kuddayo ku kiri kabata naawe barama abawamula ngenda kiddamu nabalabye nengamba so kwa nange nabadde nsobola okuteako TikTok nabo sisobola bawa I cannot go to their level nkiddamu yakukutira ekifaananyi akiteekayo emabega akiteekeyo ng'alabira ddala ajja kukuba okufiirako ate kakalaamu bw'olaba ng'omuntu ezo kodi ze bagamba nti kayembega manyi bakyogera dda nkiddamu nze kakalaamu okuba e Canada nze gwe bagamba nti mbega it is Bob Wine ne famire ye kakalaamu olunaku Balaam oba Museveni lwalijja wano obaani n'ogendayo Bob Wine alimanya nze ngenda kugamba Bob Wine abadde Uganda nga yekweka bagamba abadde akikola yeka gomanyi security abantu abaagala enkyukakyuka olunaku singa nali ngenze wa Museveni bwenti nga ndi mbega Bob Wine yandimpadde ebbaluwa ya wano kati abo bakabaata ku myaka gyalina ebyedda akabaata agenda myaka kabaata asinga bebe kulu obukulu Bobi Wine ulira kana akantu kabaata nkiddamu n'abo abaana abaganda barama olunaku ngenda bagamba temugenda fuuka banyankole bwe muli bamudduka e Uganda temugenda kuddukira Mbalala ekyo nakyogedde oba munvuma ne munagamba abantu nti ndi mbega nkiddamu kambagambe kabaata nze okuba e Canada n'ofuna empapulesi Bob Wine family ya Bob Wine nze kati kankibagambe era ebyo bye mwogera wisdom mbega simanya mbega ebyo yabiwulira tanaseka ebyo nze osobola kunkuba malisa eyo oyo baddemu myaka giri emeka nze ogamba Sale nakyogeranga ku TV nti Sale jjajja wange yamukweka wali empambire Obote yali abalemesezza okubuuka Mpanga Forest. That is the story. Jjajja Bob Wine gwaita walakira yakunganyanga sente ne jjajjange nsibuka bali abagagga mawokota ozitwalanga wa musiko gye bayita kilabu Suzanne ya Nankulabye ba Museveni batumanga abajja sente ozikimangao nga abagagga bazikunganyiza abo bakabata abanaku bali basobola hoyo Rwamari nga yakulya mupitira tulinya asobola no mbayamba na buyambi obogerako nze nabagamba bugambi bonna abaana ba TikTok mwenna baana mu abaganda bakabata Rwama mwenna bali abafanana pitira tulinya mwenna abaganda abavuma Bob Wine bwe muri bamudduka mbazayirira temugenda kudduka Mbalala kati bakolezeza nti yafulumye nedda nedda wuliriza ekyo nsose nkibamaleko nti okunvuma si kyekikulu ogamba abantu nti ndi mbega nkiddamu nze mbega Bob Wine yankolera ebbaluwa wano ofuna empapula kati obega ye kati mbega ye Bob Wine ku network gyalina solo ku tomanyi yogo yali ajimye tasobola kakalamu okimanyi tulina munnaffe gwe twakubira essimu nga galugweno tewali ne waliwo yes nina ne gwe nasindikayo ne bagimumira ddala kyenkunyonyodde kakati famire ye yonna abantu aba kakati aba abaana ogamba nti wisdom ono mbega ono tuli naye ono nze banaye nze bukyambeera nze mirundi gye nagenda owa Museveni Sale bikoze bite byali nabirala nnyo business si nga sisobola kutuula n'abakabaata nze ntule ne Rwama level kye twogere ki kasi twogere ki natuulanga n'omusajja Kalamaji lawyer mulamba mukukuntifu tutula n'aba URA n'oyo bebe kati Rwama gyayogere ajja ayogere ki oyo musajja akulembera oyo permanent secretary wa finance ngobigo twalinga naye mu COVID twogere economics yabe oyogera bitufu wo wabe tuleteranga ku radio najjanga ku radio kati tuleetera mafanana nga pitira twini ayogere ki era Rwama ina kubeera na namyalo bwe mule ngobyofuuka permanent secretary bago omusajja yani kaifirwa akanizi speech bamukubira simu nga tuli awo namugamba you are fired kati gwe eyamugoba bumanyi Sale ngobi yafuuka nga ali awo ku katebe nga tanyirira nga umanyi balekichala era kyovola kati ngobi aliko n'akanyiriro ne bagoba Munyankole n'aganya mu hotel n'aganya mu office ng'asula kololo ngobi naddukanya nga ye PR ng'ali wa Sale ngajaddukanyiza kati embozi gyenyuma go ongambe kabaata ky'obugagga kyayina mama fina era mama fina wali muvaamu wanaja yakapande mabega
mama Fina waliva mu kabaata muri gendo okulaba ennaku ye kati nze onteke ku level z'abo abaana nkiddemu buli mwana yenna TikTok simanyi Facebook simanyi YouTube temuli ku level sisobola kuba ku level yammwe nyimirwa nnyo emusirichi limu yali agamba bakabaato baani n'amugamba gwe togulowooza nti oli wa kitalo nnyo lwakuba oli mu NRM nze emusirichi oyo n'amugamba nze ndi omunyankole nsobola okugenda ewa Sale nayogeramu olukiga n'amugamba bwe ngenda bwente ewa Sale nendogera ku gate anzigulirawo n'amugamba tola nti goli wenali mutosobola abakabaata balabe bonna oli ekyebugagga kyeyafuna kumusondera kuwasa mukazi nakayumba kayina nakafiriji kalimu soda ng'olina kalina bbiri ye bbiri zokka nabannaye kati munaye natunula abaana ne mbagamba kati anedda ono kakala munoonya ofuna wano abasinga yabirekayo nga kakalamu mu myaka ebiri mbadde mu Africa nga ngenda nga half Canadian kikola abadde abagamba mu ntandikwa engeri gy'osobola otambulamu kubanga yagendayo omanyi lwaki bukya nfunye amasimu g'abaana waliwo yankubidde ng'ali alubata yaguze ennyonyi simanyi Canadian biki ne muga Canadian ekoma mu Europe gwe sente zo zifudde osegedde kati nze ndiwo okuyamba abantu buli mwana yenna omanyi lwaki nagamba Abaganda teriyo munyankola asobola kukweka Muganda bayirawe kankyogere ne kino kakala mu kitegeere waliyo abanyankole bangi abaatamu Abaganda lwa kintu eki mwe musinga okuwagira Museveni abanyankole abo abasinga babatiikingira ku mundu era bo bagamba kakalamu ekyo nakigamba abantu mwalaba video nakyogera nga abantu bawakana abanyankole bangi banyigira dda Abaganda mwe mubasibyeko Museveni ate kati bulwaki nabo tebakola anti kakati kiri bwe kiti video za nedda anti kakati of course wali abesiriwaza myaka 15 kwa 2 nabo bangi besana mboko neera nabo balina mu ensonga bagamba bwe batateekako mundu bwe batatiikingira mubeera mu kololo muri bwe muti kati abona omukazi gwe bayita Mama Janet atambuza bigere muddugavu ne black sugar musinga obweru ali eva abeera bwati leero akoze akantu akansanyusiza badde bamukolako interview n'agamba NRM babbi nga tebana bamusuubiza motoka bagimusuubiza nga akyuse nga naye bagaye lijja simanyi bwomanye emyaka sirabanga muntu we NRM awunyansunga oyo manye emyaka omukazi gyawagidde NRM kyebali bamuwadde okukola kinga kya full figure koza toizenali bayirawe kati nze mbasivuma nze kusooka okulaba full figure namulaba ku office zenali nga be bakirininga toizamu wali no ng'ali n'omusajja muddugavu oba yali akulembera creative oba biki nga tesita ate sita waawa full figure yali abaddeko sitadde yali abadde nedda yadde simwagala naye nedda we yabeera sita kwe kkuba oluyimba ne palaso Eagles awo yali atyanga yagamba Eagles bamufungulanga bufunguzi sikati antola Palace yaludambuzi bali lube mukusi nze ati simanyi kakalamu siganye nze anti nkugamba nze okumanya full figure namumanya akoze oluyimba ne Palace oba baluddamu tebinkwatako nze Eagles gye mmanyi full figure saamulabayo okay kati nze omuntu yapangisa ku Eagles nze simujjukira full figure nze omuntu gwe nasooka okulaba yali omuzinyi omuntu gwe njukira actually mu Eagles ye Kalule Angela ayiri namatuvu libani nga ne Baruna tebanakujja nze natandika okulaba Eagles ngekutuka ku Bati Valley kubanga nali nsula ku Elite Hostel kati nze mungamba full figure yali mu Eagles okujjako nga yali asavinga abasajja baamu naye mbadde nsaba tufunze tuderi onzize kubanga sorry kuba ku ssaawa zino bwe tuwogerera abantu embeera eyatabuse dda abantu batandise dda okwogera nti nalabye Sir Simon Myanga Lutaya ng'akaaba amaziga agamba emyaka gye yamala mu struggle Bobi Wine yagikutte n'agisuulawo n'adduka n'agenda abantu mbubasajju olw'okuba muyagenze yavudde mu ggwanga n'agenda bwatyo kyokka nga yaleseewo omusigire nga president waali Mama Lina Zadriga
siganti yasudde obusuzi twago najirikaawo kantandike bwenti Kakalamu ekisooka Kakalamu eggulu walabye omuwala eyabadde kiraka intern yasoma amateeka najja mu kooti akola bwa intern yabadde ali awo n'alaba fayiro nga eri mu kutambula evudde omanyi fayiro kasiteva ku poliisi nejja mu kooti ebeerako IO oyo owa poliisi abanoonyereza gwe bayita IO kati nga bagisanctioninze efayiro weba mu kooti kitegeeza ssaawa yonna we bakwatira bakuleeta omuwala kati Kakalamu nga tananyigira bakyoli waliwo omukyoli yatuyambe n'akuba ekifaananyi kyova olaba n'abalango beewuunya Museveni awangula atya zino district bonna baasirika tewaliyo nakujaganya bakola bati Kakalamu teriyo muganda ajja kukubira kifaananyi omuwala atannafumbirwa atalina mwana asoma amateeka ali ku intern kitegeeza amaze ku road development actually ali ku road development center yeggulu kwanga inayo branch luli bonna bajjanga Kampala kati abadde akola bwa kiraka nga intern n'alaba fayiro evunaana Bobi Wine n'agikuba ekifaananyi n'agiteeka ku social media gomanya omuwala we kyatukoze we twogera baamusibye gomanya oyo omuwala asobola okuvaayo ng'alina siriimu Kakalamu tulabye abantu bagenze nevayo nga balwadde ekyo kyokka kye yakoze kubanga buli lunaku bagamba ba Simon Muyanga Lutaya nti Bobi Wine talina musango tebamunoonya kati fayiro yazze ng'eriko emisango treason kola bweti 2026 March kati kankubulye Kakalamu bonna abantu ababadde baagala Bobi Wine okusigala mu Uganda bayina ekintu kye baagala okuleeta mu 2030 bikoze bitya wano baagala kubanga president tebamunondera mu kalulu kalujjudde 1 Muhoozi tasobola kajjayo 2 Museveni waakomawo ajja kuba akadye tajja kajja ajja kubanga gundi we Cameroon Pobia kati baagala Bobi Wine bamusibe myaka nga 10 ayebe bwenjogera omutegeera bagenda muteekayo emyaka nga 10 kubanga ebintu ebi nti Muhoozi agamba yawandika ku tweet n'agamba singa nafuuka dda president naye ba elders bankole banvububa omanyi kyetegeeza Muhoozi yakitegeera nti abanyankole tebamwagala reason yaneya otegedde kati gwe weebuuze bw'aba Muhoozi munyankole taata ye nga munyankole nga bonna bava mwankole lwaki ya tweetinga n'agamba abakadde bankole tebandabawo gweraba otafiire bamugambye lekera okulwana n'omwana aganze sirwana na mwana nze njogera byange Baliomosi tayagala kumanyira Baliomosi Baliomosi yakuba kabanda ye kabanda yamukuba namugadda genda eriyo genda mu senior 6 zozo wamanyira nako kajjajjattanyo yakakuba oluzungu n'akateeka wali n'akagamba gwenze nali nkola mu UN nali nkola obusawo mu America sinoonya mulimu nga gwe wa senior 6 nti oyitiddewo mwenaalemu sirabanga muntu yajerega kabanda nga Baliomosi ne lwaki ati bamufuula ng'omugezi anti mugezi mu basiru abantu awajini mugezi mu basiru kyovula ne Museveni yagamba omwana wange yeetooloddwa ababbi n'abasiru Museveni yali yeetooloddwa abantu bwe bati Elia Kategaya Lwakana Lugunda Kintu Musoke Apollo Nsibambi eyo kulimo ogimanyi ogimanyi gwe baba talingaya gwe bamanya babasajja amamma mbabazi wapaka bulo laba Muhoozi aina kabanda wa senior 6 aina namubiru eyali awusigalo Gashumba aina passport mukaaga hania oyo mubbi kati tukole tutya Museveni yabyogera kati gwe nga tanna mwana Museveni atufuze emyaka ana soko bale emyaka 25 abadde ne baani abasajja bakintu Musoke agende wa Kabaka bwati namunnyonnyola ekiriwo ne bafuga emyaka 5 nga bali ku bulimba Lwakana Lugunda ina clinic mu America ye alinga mukulembeze wa Uganda yasinkana Trump
kubasindika yo buli dakika goroza tutuna vice president wadala beka kifana ne vice president wa Uganda ne Trump basindika Rwakana Rugunda kulona no bali na gundi agreement ne Rwanda ne DR Uganda wagira bayo gundi yaliyo Jessica Lupo bine bya gundi bine ene wedde yotofa tujja kudda ko yowulire anti kati yanti bagala ko samaje ga Uganda katugamba kubiri ebyokwegayirira Rwakana Rugunda bino bya kujabuzi mukkirizo leta amaje bana Uganda mugende mufireyo nga fe tujje gold anti Eastern Congo Tshisekedi yajiwa America kati Uganda okubalekanga mu mukulembera Uganda ba Museveni muteekayo bana Uganda bafire fe tujje gold nebyo bugagga simple as that katudde kukiri kakalamu bonna ba Simon Muyanga Lutaya bagamba Bobi Wine sigala wa Uganda na yanga bo veyo jowe kukumi uliriza Muyanga Lutaya lwaki tayogera nti Bobi Wine waliwo omusango gwafulumye nga bamuvunaana kakalamu ngenda kugamba tewaliwo musirikale yenna alwana takola gubata training nga kyebayita retreat Mandela yaddukako South Africa niyekweka ochiulia bambeki bazuma bonna bavanga Mozambique bavanga Zimbabwe okulwana mutoto wesigire kyechali ekibinja nno echa majje mutoto wesigire ngalo ANC ne kiri kya mundu abazuma be bakirimu nenga bonna badduke South Africa. There is a time omukulembeze olina okuretreatinga either bajja kubba mu kiseera kino Trump nga tayagala kumanya bigenda maaso mu East Africa na mu Africa yayagala bya bugagga gwe Bobi Wine oteekayo omutwe America olina okubala nti America yensi kati America ye police yensi efuga ensi zonna tuli mu era ya America interest ya America liriddawa alwana na Iran Venezuela Trump ayagala bya bugagga Congo tafaayo oba Museveni otuga abantu bo Tshisekedi otuga oba Cameroon okola biki tebimukwatako kyovora bayakulaga nti yateeka akakodyo Ukraine n'agipika nerwana ne Russia n'amaana ayita Ukraine namuga tuwe byobugagga byonna mu nsi nga ffe tubivunanyizibwako tukuyamba okuba Russia naye wali baali bamupika okulwana ne Russia tebamugamba nti twagala byabugagga byo bamupika n'alwana n'atuuka ku level nga talina kyakkola Zelensky ya signing ebyobugagga bya Ukraine yabikwasa Trump. Uliriza oyina okubala nti nze Bobi Wine bwe nsigala mu Uganda police ya ensi yonna gye bayita America interest yayo eriddawa nti ino omukulembeze bamuyita Trump tayagala kumanya birala olinde emyaka gya Trump ayina emyaka eno bejo bwavaako tegere nti police ya ensi yonna ina interest eruwa mu human rights. Otherwise Bobi Wine wosigala oneba kube sasi Trump tayagala kumanya tayagala kumanya chicho ino kola right now ku making sure anti US department ekunganya obujulizi mweze ensi ze bali mukuttamu abantu ne human rights bali muza abusing until government werijje tali ya Trump esoro bigoberera chovola ba right now ensi yali temanyi ntino Rwanda basoro giteka ku sanctions kakati buli general Rwanda aliko sanctions ensi yona yakutte ku mutwe negate kisoboka naye Trump wawuliddeko kyanyega tanyega we wali ja government either yali ba Democrat ejja following on to that nati Democrat bagamba bagala nnyo okwogira obwogezi they don't take action munnange kankubere you never zonna all the avenues oyino zikozesa why tomanya kuba Obama baateka kati ntenku who knew no Democrat yene kwata gundi Bin Laden ne Libya kati goyina kumanya kankubere kakalamu Besigye omusiru nga Muyanga Lutaya nga basajja basomera ki Muyanga Lutaya ali wefu DC Muyanga Lutaya tubulire Besigye we yadduka lwaki tewajja n'ogamba emyaka gy'omaze mu struggle Besigye agisuddewo omanye emyaka Besigye gy'amala mu South Africa oyo musiru Muyanga Lutaya bebe bantu bavumiza n'abasoga Muyanga Lutaya bavumisa abasoga nti basiru Muyanga Lutaya sirika abadde mu FDC emyaka gyonna Besigye naddukira mu Gomez South Africa. How many years? Almost 4 years. Besigye ngali mu South Africa. Omusiru Muyanga Lutaya lwaki teyagamba Besigye
bannange emyaka gye mmaze Besigye yakankora kale mbivuddemu. They want to make Basoga to look stupid. Such people. What's the achogera? Muyanga Lutaya wa nupu? Kate kachibwesi. Muyanga Lutaya kola Bob Wine byabadde akola. Gofuuke ekyo. Gofuuke. Simple. Obusiru bumwetisse kwe kutulaga nti ali mama yunimbu bwajja obugagga. Alinga basajja mivule. Mbwe ennyonyi, mbwa akanyonyi, akamyu kazaala mu nte ne kagire ekimanyi ne bazaala embwa n'enjitunda miliyoni 10 stupidity. Bibalimu. Ekyokubiri. Njagala ombuulire Museveni taddukangako mu Uganda. Kakalamu bana abantu boogera mu bantu abasiru. Museveni yadduka mu Uganda. Ebyali mu kugetambu yagende Mozambique yali adduse. Nasanga Mozambique nga bali mu kulwana. Naye yali adduse. Museveni yadduka ku Gwamini, Museveni nadduka ku Gwobote. Museveni naddusa family ye Sudeni. Era fa basoma sowing the mustard seed akasooka akatali kano Museveni ke yakwata mu manya amanyidde kwata mu bintu n'akatabo ke yasooka okuwandika yabikyusa. Museveni agamba lwe yamala emyaka 3 nga tala family ye n'agenda Sweden ng'akuzizza ekirevu n'akonkona ku mulyango Natasha n'aggulawo. Kitegeze kyekirevu kize kyegoberera. Kyegoberera. Kyobola batya Bob Wine nga alina ekirevu. Ebyuma byonna ebiscanning nga bimanyi Bob Wine atalina ekirevu. Kakati alina ekirevu tebamulaba. Guguteraba Bob Wine alina ekirevu. Banoonya Bob Wine atalina ekirevu Museveni agabanne. Kati ate tuteekemu obwekirevu anaakisala. Tukwe kugaana Bob Wine asomye nnyo Museveni. Anti kati Bob Wine ku airport Museveni zaafuga eze Kenya wa. Ekifaananyi kye balina ekya Bob Wine nga talina kirevu. Kati owakirevu wajja bw'ati. Teyagala red. Kubanga kalina okulaga red ono tumunoonya ali ewekirevu wajja. Jukira kati zino waliwo agenda okugamba balaba ku bigalo ani agambye gomanye ebigalo engeri abaana bye bambala wano zibanga gundi ne bambala ebirala. So yagenda naye yakuza ebirevu. Museveni yakuza ebirevu. Akatabo ka Sondi Masa nakagula mu Aristo kodda nga nkyasoma ne akantwalako musajja akwa ku Radio 1 kabozi ku 2 yajja n'akasanga ewange bw'ati teyakazza. Wamanyi nnyo nti amwogera linnya. Wamanyi akola political shows. Teyakazza. Yaŋŋamba nnoonyezza akatabo kano emyaka wakajjawa. Kati nanga agenda kaza naye teyakazza. Ye yeetegedde akola kabozi ku 2 political shows. Kakati wuliriza. Museveni akonkona. Natasha aggulawo. Natasha agamba, Mom, there's a man with beard on the door looking for you. Mama Janet yajja. Atunula bw'ati. Janet yeetegereza bw'ati. Nabwatuka n'akaaba. Mu katabo. Bw'akaaba bonna abaana bavaayo. Mama waabwe ye yakaaba bukaabi. N'abagamba yono taata wammwe. Kati wagayo oyo taata wammwe. Kati Muhoozi najja n'agamba, how are you man? Mu katabo ako Museveni agamba n'akuba Muhoozi oluyi. N'amugamba toddangamu okumbuuza ebyo bya how are you? Ewaffe babuuza omuntu ne bamugwa mu kifuba eno n'amugwa ne mu kifuba eno. Tobuuza bino bya yakuba omwana oli gwamaze emyaka nga talaba kumubuuza bya how are you? Kyovola banze ntunula nnyo bannayuganda mbu okwagala abaana how are you? Yegwe soko olindeko katono kusala ekirimi. Byonyumya. Bobi Wine alabadde asoma Museveni. Kuba neebuuza ebbanga lino lyabadde asalaasala nga talirabayo omuntu ayinza musala birevu. Kumbe agoberera oli kye yakola. Oli yazaalibwa ku mulembe gw'oli kwakulidde. Gwamanyi. Naffe tuzaaliddwa naye tetumusomye mulinamu interest. Ekyo kimu n'ekyokubiri. Kakalaamu omusajja nga Bobi Wine yali ku bibye eyali miliyoniya eyali alina abaana abamu ku balungi nalabye omuntu omu ali ku internet mbu baalaze omwana mubi ali mu kuyombesa abantu. Kakalaamu nze nina abaana naye ndaga mulungi. Bw'oba omwana wo omanya aliko ekizibu bannaye nze nkugamba bugambi nze sivuma baana b'abantu teekayo omwana omulungi ffenna tugoberera omwana wa Shiba kubanga mulungi. Osegera gomanya abayimbi abalina abaana nga tebabalaga kubanga omwana ajja muleeta ensi ekankane
So katudde kati tudde nkyogedde bwogezi nakyo bakitegeere. Bobi Wine okuva ku Solomon okutuuka ku Ssuubi buli mwana we gwateekawo toyina kyosobola kugamba nti bannange ono omwana nga batunula bulala abaana be abasomesezza e Bulaaya. Kakati ekibuuzo kakalaamu, Bobi Wine ku bugagga bw'ayina ku famire ye, ffe tulina zi famire ezimu nga ffe tuzeetisse. Bobi Wine famire yeemalirira. Banjo mwani asobola okwetikka famire yaabwe, Irene asobola ogyetikka, Eddie yawe. Bobi Wine n'aleka ebyo, n'aleka abaana be mu bulungi bwe balina, n'aleka ssente ze, n'aleka zi biici ze, n'obuyinza kwabo bonna bagenda mu parliament yabalina bwati gwe kakalaamu najja okwesimbawo okulwanirira nze naawe. Omanyi kyekitegeeza? Eyo calling. Kakalaamu nayogera wano ekintu nga nkigamba bakasuku newabeerawo eyankubira naŋŋamba ebintu ebi abaana bagundi oyo omusajja wa Kisozi bankubira bali mu America zaidi nti sakubira nkyogedde ne banga mwana gwe webale nabeera abantu oli byagambu yagula mbuyagala nagula lwakitwa ku myaka 2 banayini takabaako baba mulinze lwalifa anange. Kati wuliriza kino nyina kyendeeta Kakalaamu abantu abamu bagenda okulwana mu nsiko nga tebalina option baali banako si kyogera lwa bukyayi. Museveni knows this. Museveni yali munaku n'agenda nga the only option kugenda kulwana ebyo. Omuntu gwe bawe ekitiibwa mu ebyo ebintu by'okulwana kamba kumenyere ye Mugisha muntu amanya Mushega nti Mugisha muntu yakola Pepe Makerere esembayo n'agenda mu nsiko nga taata ye mugagga. Those are people abalina okwoga kyofuna Mugisha muntu ayogera ne Bobi Wine azinga bwatiki Besigye yali kwagakani nga dokita e Nairobi. Besigye wabayogera Bobi Wine azinga emikono nawuliriza. Museveni otunyonyole tulage kitawo kiki yayina huja utugambe entembu ezokwogera bwogezi bugagga bwogeranga gashumba sivuma twogera liri kati nzaye mukatabo wali nzija ngenda kudda mukatabo naye kino kankimale nayogera wano nengamba ebyo ebya Kisozi alimbe bakasuku abatagala kumanya nti yagigula ku myaka 2 ejawa abaana ba Kisozi bankubidde bali mu America. Lwaki tura yalimba bakasuku abatagala kumanya mbubo bakola content mbuwa fa bagala okumanya balina interest. Ifonda abantu balinde rafa ulabe banayitaka sebo nkitegeera katika tuddeyo ku katabu mutegedde nakyogera luli nkizzeemu wampa amalobo goroza lwaki yetanyega erebe byalimbya obakasuku tasola bitudda mu byogera yali agala kwekerageranya na Bobi Wine nti nga Bobi Wine we yagaggawala ku myaka 2 mbonange nagaggawala ku myaka 2 jiruwa woyina kati katulira kana akantu mbadde nkozizayo ku kino nti Bobi Wine okuleka obugagga ne family ye ne mukazi we alabika nga emyaka 15 najja okulwanira nze naawe Kakalamu kye bayita calling. Museveni bwo bwali bunaku na bwavu. Two things are different. Ono calling ye Daudi waffe oli bunaku na bwavu, nothing else. Tewali kati tudde ku kali akatabo kaluwa agamba omwana amakubo oli amugamba babuuza bati era Mama Janet yamwewuunya nti ku myaka gy'omaze omwana w'omulenzi otuse na mukuba byonna biri mu katabo sinze nabiwandika Museveni yabiwandika. Kati ekibuuzo Muyanga Lutaya yagala okufuula abaganda baffe abasoga nti bonna bategeeranga yo musiru. Museveni lwaki tayogera ku Museveni nti yadduka kati kankubulye mu katabo Sowing the Mustard Seed Museveni agamba olutalo lwali lugaanyi. By the way kino nkyogera buli mujasi yenna akimanyi kyovula bawa ekitiibwa Salimu Sale abantu abalwana olutalo bali aba yali Kayiira omuganda Lutankome Kayiira omuganda yawamba Kampala Sale tabambanko Kampala balimba aba basiru omuganda Lutankome Kayiira ye yawamba Kampala. I want to njagala omuntu ampakanya alete sente bakubano bagashumba balimba abantu mbo batugoba musimanye mu 20 gundi egenda kujja Gasia yali mujasi
dokita asomera mu America ye yawamba Kampala abantu babiri abajasi bawo ekitibwa izi Twankome Kayiira na Salimu Sale nalabona omusajja wa Australia ono atalaba nenga Katonda banaye mulungi nnyo era alyokanga namuziba nga wa information omufu kufe bazadde bafa bali abamaje ani omusajja agamba mbu Kayiira yawamba London half London mbu amaje ga Kayiira gaffeddemu omanyi olaba okasanga kabalagala wonna bayitanga wa London nga Kayiira mbu we yawamba teyawamba Kampala yonna nenga layingira omusiru ono Kayiira yawamba Kampala Sale yagoberera luvannyuma ekibuuzo where was Museveni olutalo lwali luganye kyova olaba abajasi bonna Sale wayimirira even me I can salute ati bali luga Museveni napyanga nga liliddawa ye yali eri mu kukola nsimanya ndagaano nakwogera nabo bote nankani gomanya abasajja mundu ze bakubaabo gomanya babakasiye gwanga yali kwatirale amini yamutendeka omanya tirale gwe kati mutunyonyole Museveni yali akuba mundu ki kati tutandike Kayiira yakuba eno gundi yakuba eno kasiye gwanga akuba eno bakoza mutale bakwata kati okay mwe mutunyonyole mwakwatawa kankubuulire bwe muba mugamba ku bantu abali badduse because mugenda tugane Museveni yali munafu nadduka how many times jajja mu nsiko tuli ku reality nze kyenjagala okujjawo nti omujasi yenna waali treatinga kita nti kati nga Simon Muyanga Bobi Wine yadduse lwaki toyogera ku Museveni tuleeta abajasi benyini abajasi batya buti kwogera botafiire batya kwogera nti olutalo twalinnyikiro naliddawa lwaki mu katabo ke akasooka anyumya gino omwaka nembere Nairobi biki baali bagala kunzitaano nemutamu paka Sweden Sale yaliddawa kalaamu Sale tebakugamba nti yadduka Sweden Sale General Sale yalimu seko kuva first day teri ya mugamba nti naava mu nsiko naddawa era bamukuba omukono yamutaasa uyo musajja bamuyita Jeno Katumba Wamala omanyi Sale omukono gwe guno bakuba amasasi kakati gwe muwana Jeno simanya Museveni atulage esasi lye baali bamukubye ye Jeno yeke yalwana olutalo nga n'omuti tegumukwabudde buli yenna Jeno ali awo okutandika kuba otafiire ba Jim Wezi buli omu ayinako either sasi akagala okumenyeka akakono okutu Museveni tayina yali malayika mulimetu nekagamba olaba ayina nze nyina nentunulira owagambye Simon ani omulala yayogedde tuve ku musiru Simon Muyanga kakala mungenda kugamba teriyo muntu okay bajja kuba bangi katwogere sendi ate ngagamba ki nga bagamba nti nga bagamba nti omusajja ingeri nekirivu yadde n'okubaako kimerengeta bwe kiti okufaako obufi bo balinga babadde nga boogera nti sendi mbadde musaba ne baganda banga abo agiri mu masali nze mbadde mbasaba basigale ku programu z'okulaga obubina n'abayimbi baleme kuyingira mbasaba busabi I'm their friend baganda bange mbalaba nekishonjiraba nze Kasuku muganda wange temubalatira mbulumi bw'abantu mwe muliko kakala munagamba lumutu ayitoga ne mbagamba kati awo Kasuku wali bo mulumbo ba musiru ali mbirobi ate ebirobi enti kakati asoro kwogera ne Natasha kitegeza asoro kuwayo waba yagadde oba asoro kukola ekintu kyonna nembadde mbasanga muri mbiro byammwe temubalatira mu bana Uganda waliwo abaali babadde nga mmwe kola show kubanga show tugira babasingo gira abayibulaya tunnyonnyole pia pound tunnyonnyole amabina tunnyonnyole bino mbadde mbasaba temubalatira nze I didn't see it by the way kubanga weekend olabye byembadde mwe nenga njagiraba mbadde mbasaba temubalata if there was kubalata pakati omusajja oyo ali sensitive omusajja gwe tuliko kati kankubuulire ebyaddala nze manya abantu abo balina abasecurity boogera nabo baganda bange njagala mubuuze ku basirikale be mumanyi who could survive mu Uganda ku security Museveni gyalina n'ababoda nobeera mu Uganda n'otuuka n'ogifuluma n'ogamba ngenda kudda nga tolina ba informant
nze neewuunya abantu abo aboogera nze kyova olaba I always respect Ragadi kakala mutomanyi Ragadi nze nali bwenti era nali ne Genosale Ragadi yaliwo Makarosi yaliwo ne muga Genosale obanga ngambe ebintu ebyekisiru bigambe babebe kulu omuntu asobola okwogera mu bayimbi n'empure yuno Ragadi yagenda okujja okusupportinga NRM nga ina kalina nayo Ragadi ne Makarosi baliwo ne Geno yali wawe mbure yani Kayanja omukazi minister peace nansimbe enkondo yali amanyi bagenda kunteka mukomera ngambure ebyekisiru mzima bebe yazze ne mugamba I come here nakola benchmarking gwa ngambe bya copyright hato ngamba bani abo banaku bajja wo kusaba ne mbuzana ne nkusabye ko kusente gwo wangamba ngende mweno nsi ngukolere bino hato ngamba mbubazze wano ne mugamba gundi oyo Ragadi people will always respect Ragadi abadde NRM from time ago tavuma abantu tabalatira mu bantu gomanya amanyi abo bonna balanti bogera ne Natasha kakala mulemi katika nkubule ekintu teri muyimbi mweyo government aina manyi nga Ragadi ntide mochi bulire omuto kugere teri yo muyimbi actually kanchogere bwenti teri yo muganda ali ku level yabo mu entertainment aina manyi genkana ga Ragadi naba kuma Ragadi tosola balaba ne mundu Ragadi jayi ne myaka jabadde nayo tolijiraba Ragadi tali kuba muntu tali vuma muntu tali kolachi Ragadi yategera kye bayita obuyinza aine mundu agotofayo go Ragadi omanyi aberako ngali ku level ya PS wa Sale noto banayo goma ne look at the guy laba calmness laba reasoning ya Ragadi goroza Ragadi tamanyi kuvuma Ragadi tasola kujao kutoka ntoko na avuma The Answer Channel, a solution to every situation.